Buterevu kansubire nti buli kimu kikyatambulira ddala bulungi mukwano gwange. Omumbejja Aisha Nasuluma nkomyewo okubeera nga ate era nkwongerayo n'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, waliwo akatambi akakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate katambula wano ne wali ku mikutu egy'enjawulo naddala ku Facebook ate ne ku TikTok, era nga bangi bavuddeyo ne batandika okubeera nga akatambi ako bakakubaganyaako ebirowoozo. Susan Makula nate yavuddeyo okufanaganako n'omulundi guli gwe yavaayo maaso ga Pastor Bujingo bw'atyo n'amuwa obujulizi ku ex we gwe yaddiza buli kimu. Ku luno munnange obujulizi yabuwadde ba church girl, balina program awo the church girl. Buterevu abaana abo munnange babeera nabo nabo yabawadde story eyaabwe nga munnange bwe yadetingako ku musajja ow'emyaka 52. Akatambi ngenda kuba nkakulekirako gwe atanakalaba mukwano gwange. Yadetinga omusajja wa myaka 52 era mbuye nga wa myaka 28 wabula n'atuuka ekiseera namwesonyiwa okwegamba ng'alaba ali mu kifo kikyamu. Kino kyogezza bangi ebisongovu, buli omu ayogedde kyayagala kugamba. Bangi bavuddeyo ne babulirira Susan Makula ne bamugamba atandika okubeera nga yeekomako mu bigambo ebimu munnange byayogera. Nyajja Ichuli yavuddeyo n'amugamba nti akwate obukadde 5 abumusindikire yafuuka omwogezi we, otherwise asusse okubeera nga ate ayitira so nga ate mu bimu byayogera munnange gyayongera okubeera nga ate aswaza Pastor Bujingo. So munange ebingi ebyogeddwa ku katambi kano kengenda okubeera nga ate nkulekerako mukwano gwange maaso kaawo naawe ogende mu maaso n'okubeera nga ate okekanya. Wabula nga abantu abamu beebuuza ebintu bino, omanyi ebiseera ebisinga obungi abantu abamu we baba basomesa nga balina obubaka bwe baagala otuusa batera okulimba kugamba oli naleeta story nga just yagala giwerako nga example. So bantu bangi nnyo beebuuza nti story zino Susan Makula zanyumya ddala kituufu obulamu obwo yabuyitamu oba abagezaako kwegamba kubanga awa ekyokuyiga kwegamba n'aleeta story ng'alinga agamba nti yabiyitamu naye nga teyabiyitamu, naye nga just aba ayagala kukireeta nga kyakuyiga oba nga kyakusomesa eri abo bagenda maaso n'okubeera nga akyawulira. Kwegamba bangi nnyo beewuunya era beebuuza lwaki Susan Makula ebintu bino tabisirikira yadde yes yabiyitamu naye mu kiseera kino bo balaba nga mu butuufu tebyetaagisa. So nga ate tubadde tukyali awo olunaku lweggulo SB4 yavuddeyo bw'atyo ng'alina interview ate gy'alimu ne Mama Fina mwe bayogeredde ate ku muvubuka ono Sefuko. Kinajjukirwa nti embaga ya Mina Sakate ne Aviator we yaliwo omukulu ono ng'era bulijjo ye yavaayo n'avuma n'avvola kwegamba bingi nnyo byeyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate ayogera ate by'atalinaako mitwe na magulu. So munaye ekineno kyajja SB4 mu mbeera era bw'atyo nga boogera ne Mama Fina ye yamusabye n'agamba omuvubuka ono Sefuko bandimukutte munaye ne bakola ki ne bamusiba. Wabula binene olwagudde Sefuko mu matu ye yavuddeyo n'amutabukira bubi nnyo nga ffenna we tumumanyi. Era buterevu naye akatambi ke ngenda kuba nkakulekirako essaawa eno yennyini. Ngenda kuba nkusiibula ffonna toseetuka, ngenda kuba ate nkomawo n'ebirala bingi nnyo bingi ddala. Wabula nga nnyongera okujjukiza mukwano gwange aba West Apartments gwe wenna ayagala okubeera nga ate opangisa ennyumba ey'omulembe ate ku bbeeyi eya wansi. Basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain. Osobola bafuna ku namba y'essimu 0773022292 okumanya ate munange ebisingawo. Beekwate tojja kubeera nga ate wejjusa. Goodbye for now, toseetuka. Nadetingako omusajja ng'alina emyaka 52 nalina oba 28 awo naye lumu ne tugenda yalina pate ewaka ne tugenda ng'abantu bonna baayo abazze ku pate ba myaka gye bwe narealizinga nti mu kifo kikyamu. Mbavumanyo lwaki wantudde okumpa platform bwe mbavumanyo Mama Fina nali muvumye mwagala okwegula mwagala okwefula nti mubuli kimu mwagala okwefula abalungi Mama Fina akulabewo alowooze nti gwe buli kimu mukwana ategeera era yakugambye tompayiriza mugambiddewo tompayiriza ate tajja kumpayiriza nti nali muvumyeko ate siri muvuma kuba mwagala nnyo andi nyongera okujjukiza omukwano gwange ne Mama Fina gwa nnamaddala si gwa ssente si gwa byabugagga si gwaki anjagala ku mutima okitegedde kati olwokubanga yakugulira emmotoka olowooza gweweka gwayagala asobola nno nange ojingulira ate nekikuduguna nekikuduguda amanyira kikyopalana lwaki opalanira wa Mama Fina lwaki opalana olwokubanga Mama Fina njagala kyekimpalanya gwe SB4 vaawa otandika okunumba
olwokuba omanyi mama Fina njagala nnyo kati oyagala nkyawe abeere ng'ayagala gwe wekka oyagala okukyaya omukyala abantu bayagala gwe buli gwolaba ng'asemberedde mama Fina n'omukuba ekikono omwo mwolegera ogutwe SB4 nensonyiwa ndaba bulabi mama Fina mwagala nnyo anjagala nnyo tuli butoola kabani nandongo togenda tugatulula genda ologe genda osamire genda okunamire papa kimmanyiira nensonyiwa ndi byotankudde ngenda kulagako nti nkusabula toliddamu kunyumba togenda kuddamu kunyumba gwe SB4 mama Fina ku byakuyambye ku byakukoledde era okyakuba abantu ebikono okyasinga abantu obusa mu maaso ga mama Fina ofunemu ki ofaaki n'ensi SB4 kutako bannange tubaba bagamba abaganda tebakuta bankwe naye SB4 oli wankwe wano nakubira ontwale wa mama Fina n'ombuzaabuza noyogera bingi kyate taliwo kyate biki kati oli wane n'omugamba nga bwenvuma nga bwenjokera kumakya muvumi nga muvumira kuki wama mama Fina Dr. Sefuka akwagala nnyo nkimanyi onjagala nnyo nange nkwagala nnyo ate era ajja twawula kati SB4 kimunugu ne kimunugulire ddala andi nja kunoonya nzijja kuleetera ne ku ttooke n'enkoko kimudubule kimuniikine kimufakine gumanyiira olowooza ayagala gweweka singa yali ayagala muntu omu ng'ayagala gweweka olowooza erinnya lyalina singa lyali omanyi abantu bayambye golooza bayamba be bakuba ebikono mwejjeemu omulugube mwejjeemu emitima egyekko Sefuka avuma nnyo mba bagambako gwe beŋŋambyeko olaba bakayana kijja kinkubaganirako agatamatama agajjudde ebirevu ebitali bisaani bulungi nensonyiwa ndaba bulabi tondisangako topanga ku kikumi kyo kyabwereere ndaba bulabi SB4 sandiyagadde kwogera byama byali mu motoka yo sandiyagadde kwogera byama byokola behind camera obimanyi ate obimanyi SB4 in and out manyi nebyokola manyi nebyokola Dubai ebyo byolima ngoba ogeze kwagazi interview mbimanyi okitegeera ngenda nkola gwe nja kususumbula obula n'otambulira nja kuwambula lwaki abantu tobagamba amazima gwe nkususe nkuyuze oli lwedde okunjuza tweyuze gwe SB4 oli kayamba nini mundeetako ebikonokono wama Fina waba akwagala golaba yakayana olaba yawakana olaba yakukuba ekikono lwaki okuba banneebikono watute Sharifu twasiimye kati ate nzo njogerako kinviiramuwa olwokubanga nagambye ku aviator oyagala kunkaka kwagala aviator kiki kyenavume tata wa aviator gye vidiyo nga vuma tata wa aviator gwefuula ogulungi omu nze okugamba nti omukolo tegwanyumye okugamba nti teryanyumudde okugamba nti omukolo gwalayisi kyekyakulumye ennyo oyagala kunkaka kwagala aviator oba oli muganda wawe nti gogwe kyasinze oluma ankubaganirako ebirusulusu n'ebinyiranyira gogwe kyasinze oluma oli muganda we yakuddako gwamuddako egedde ku famire yaba aviator nemutya ng'ontyako biki oli muganda waba aviator oba gwabaoleza empale nesonyiwa gwe SB4 nesonyiwa nange nsobola okukuŋŋaanya byonna bye wali okoze nendireta wano ku TikTok nenkuyuza bangi bokubya ebikono ewa mama Fina bangi nsobola bakuŋŋaanya wano nebyozookola netukukolako sitole gwe kakongoliddo ate mpita na Alani Kuluzi netukususa tujja kulasa tujja kunosola golabika otalo lotandika tolumanyi nesonyiwa mama Fina mwagala anjagala oba kikulume ate nja kugendayo ewuwe nga sigwa ntutte bwefuula fastiboni we wefuula mutegerera wefuula PA we mukwano oli muzadde anjagala oba nvuma oba sivu wefukamiza mbu bakuwa ku ddagala ly'ekyogo okikakasa wa mama Fina yokka gy'ogenda igwe yokka gy'ogenda ngenda mpola ndaba na bulabi toddamu nakuyisa linnya lyange mu kamwako kuba nja kulasa butida ku manege tolikiddira gwoba onneewulira ddamu njejembere ddamu oyisa erinnya Sefuko oba obuze obwo budumpuni bwo Sefuko ommanyiira
katono ngoleta akakagamba kakomu ekikuyambe nti mama Fina akwagala nnyo kyekikusonyesezza saawa zino singa ddata wali ku tiktok azunga naye nkulesemu akatiba lwa mama Fina kubanga anjagala nnyo ate nawe akwagala nnyo atugatta ajja atugatta naye ng'ate nze bw'oba byo by'otandise kati tugenda kweragako